Yes mbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya era kubasa musubscribing ate munyigene kade bagita fa TV UG. Stay on YouTube platform dosalenga oji following bagita fa TV UG kugamba anti comment section wedi yawo bakabuntira mu comment section ato salenga oji following bane mwegendezi abafiri bafeza abantu bangi ku social media bane mwegendeza Aromatic tena TikTok account tejirina Aromatic tejirina Tejina Aromatic esinga kudiringira ku YouTube kwesinga kudiringira mpozo ne ku Facebook ediyo page ya Bulondo Abe gozizo communicating naye yani ne pages muzegendereze abafere basuse belimbika mu kifananyi kya Aromatic Entertainment bane Uganda bangi bibafeze bane Uganda nange bantabula bane Uganda lwaki mwesiga buli muntu lwaki mwesiga buli muntu kwasi kunosugo kusenga Aromatic erabula bana Uganda obutagobera as account zino tisizabwe ne bana Uganda yatebawulira era bakakana bafeze ngene kuli olinga alajana banfeze nenga ate munandi ngobeda Aromatic yakola ki yabawoninga kati ndoza mulaba Aromatic ewonize wano ne bagenda kubawe bagenda okubabala bajenga bakaba amaziga nga balajana nti bababye nenga Aromatic ekakasiza bambi mpoziko elyendoza kala batabimanya nti Aromatic ewonize nisoka wegendereza olabe wetegeze bunyi nguwaye sente zo wetegeze bunyi gwowe ensimbi wetegeze bulungi gwowe sente Bulondo abagamba nti ababbi abakozesa akakisa kano okubanga bajjako abantu sente kuno okulabula oba kino kirango tetulina TikTok account ya Aromatic Entertainment tulina TikTok account ya Ahmed tetulina TikTok account ya Florence Nampija tetulina TikTok account ya Trust Films tibabalimba bane mwegendereza Aromatic tena account ya mukulu Lubowa Ahmed tena account ya Nampija terobira babya account jebiri ebi account bye bafiri bajja kukuba bajja kukosa basede bwa kuyingiza mu kibiina kya Aromatic ebisesinga omuntu ngena akuyingiza bateekawo zi auditions nchiwano za guno omwezi guno gwa January muyinza okuba mu auditions ezaabo abandyagadde okubanga mukola ki mu joininga Aromatic Entertainment mwegendereze mubuuke mangu kubanga bajja kubabba ajja kufumba gane mbumpa ya 5 nkuyambeko okujoininga Aromatic nawo okwate obweyo bubwi mwegendereze fokulanga omuntu gwo communicating nayo mumanyi fokulanga communicating na Bulondo Abe abamu kwa ba member making sure nga obifollowing bulungi nnyo tomalaga gawulira muntu nga agamba akola mu Aromatic nayo no waye sente no batulabye kulaba Aromatic kweyisiza mwegendereze bana Uganda bangi bebabba ku social media okwo bangi bebabba ne balajana kabagamba ate gundi yanziba nenga ne bagamba nti bamubbanga nako wakati nzo kusangirye bangi bebabba ne bagamba Aromatic nti yabatwala sente zaabwe ninga Aromatic tezwalanga nako nga bafere nga mwacha mukamangu bana Uganda bangi abasinga bacha mukamangu bamusaba akakadde nga akawaayo nja kuyamba okujoininga Aromatic nenda ko bakumpapula obegateko olengo kubanga ozanya mu customer care ngaachamuka bagenda kutika mu customer care ndabikire ku ma TV nange nfoke serebo bajja kukukuba ennago bajja kukunasula stay on YouTube platform bagita fa TV Aromatic na TikTok account tejirina era obogirabayo ng'oli mu communicating nabo beekutuleko nga bukyalaba bagenda kubufuera gena ku YouTube gye bali pozikana ku Facebook ononya Bulondo Abe ate ne Bulondo Abe bya account sibingi ebiri manya gero boino kubanga weegendereza nozambute genda ku Facebook manyanga kuki ku YouTube gena ku YouTube jojo kubanga ofuna bulungi Aromatic Entertainment jojo kubafuna obulungi kubanga yo gye bali sure gye bali ku YouTube batekayo film muzaba ku YouTube subscribing mwelaba